akaluluka bwa speaker nga tubitadde balika tugende ku bayimbi. Uganda Music Association kyekibiina ekyateekebwawo okulaba nga kitalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okugatta abayimbi balabe butya bwe basobola okumalako mu bulamu buno obwa COVID-19. Kaakati n'olukiiko olubadde JINJA kate luyiike oluvannyuma lw'abeebusoga okutandika okugamba nti ab'Ebuganda babasosola era baludde ekiseera nga babategeera ku mulundi guno bandibadde babavaako era batabuse ow'ebusoga bwaddidde akazindaala abuuza ekibuuzo avudde mu Buganda ne bagamba nti kyekiseera Abaganda balekerawo okubategeerera. Olukiiko lw'abayimbi ne bannakatemba lubuze kata okuyiika ab'ebusoga bwe baagadde okufubutula ab'Ebuganda. Bino bibadde JINJA abayimbi abeegattira mu kibiina ekya Uganda Musicians Association ekikulemberwa omuyimbi Cinderella Sanyu gye bategese olukuŋŋaana okusinkana ab'oluuyi olwo mu kaweefube gwe baliko okusaggula bannaabwe basobole okutambulira awamu. Kino kibuze katono kigaane ab'ebusoga bwe basiiwusa empisa olwa munnaabwe okuggyibwako akazindaalo ng'ayina ky'abuuza abavudde mu Buganda. Wakati mu kavuŋŋaano kano ab'ebusoga balangidde ab'Ebuganda ebisongovu nga bwe bayitiriza ennyo okubategeerera. Ensonga ey'okubiri ab'embi b'e Kampala kankyogere mu Luganda abayimbi b'e Kampala mwateekawo nnyo oluwonko lunene ku b'ebusoga temutulabawo. Omwana atulike olwokuba balikuba kintu kye mwali okulya oba bakikuba bakikube tebalina tujogera wapaati atulekko omwana atakule wabula kino ab'Ebuganda tekibajje ku mulamwa era babawooyawooyezza mpaka bwe bakkakkanye ne bagenda mu maaso n'olukiiko. Cinderella Sanyu ne banne bakakasizza ab'ebusoga nga okwegattira awamu bwe kugenda okubayamba okusobola okukulaakulana. Buyambi okuva ku Microfinance Support Center tuyambako tuzonge tunonye buli artist ali Uganda. Kuba kimanye kino ffeffeka ab'e Kampala si ffekka nti balina obuzibu naddala muno mu lockdown oba time eya COVID-19. Ekizibu ekiri ewange kyekiri ewammwe. Okubala abantu b'eJINJA tusookedde wano era bwe tugenda obuvabire bw'ottambula Uganda yonna. So nsanyuse nnyo okuba nti mulonze omwami ono okuba nti ebizibu byammwe mwenna agenda bireetawa e Kampala ku ofiisi yaffe. Byakayanja Emon, Salt TV, Omunyi.